Bwe tugenza okutuuka essaawa zino 3 ez'enkya olunaku olwaleero nga bingi nnyo ebibaddewo naye oyinza okwebuuza ani ali ku setiyo. Joseph Sseruwooza muzzukulu wa Kabazi nzaaliwo ku lwa munnange Morris okusobola okulaba nti tugenda mu maaso n'enteekateeka eya puroguramu eno okusobola okulaba nga tutematema ku bintu eby'enjawulo ebibaddewo mu ggwanga Uganda ebweru w'eggwanga ssaako n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Bingi nnyo we tuba tutunulidde ebyabaddewo mu kiro ekikeesa olunaku olwaleero ssaako n'ebyabaddewo olunaku olwajjo olwawungeredde ng'omukulembeze eggwanga erya Iran Ibrahim Raisi yabadde avudde mu bulamu bw'ensi eno olw'embeera eyaguddewo olunaku olwajjo olw'embeera y'ennyonyi eya Namunkanga mwe babadde abantu basatu abeesimba okwabadde Ibrahim Raisi ssaako ne minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga eryo omukulu Hussein wamu ne gavana w'essaza erimanyiddwa nga Azerbaijan erisangibwa mu bitundu eby'ebuvanjuba bw'eggwanga eryo. Kigambibwa nti bano babadde balina bye bagenza okulambula mu kitundu ekyo naye ebintu tebyatambudde bulungi okufaako bwe kuleetawo ebibuuzo bingi n'okusingira ddala ku ngeri Namunkanga eno gye yafunyeemu obuzibu. Bibuuzo bingi nnyo nnyini ddala olw'ensonga nti amawulire agasoose okuyitiŋŋana ku mikutu egy'amaanyi okwetoola ensi yonna bategeeza nti omukulu ono yattiddwa ekyaleesewo tension eri abantu okwetoola ensi yonna naye ate oluvannyuma abakulu ne bafulumya obubaka obw'enjawulo nti ennyonyi eno mwe babadde ne banne basatu oba n'abakulembeze abalala babadde mu nnyonyi eno bateebereza okubeera nti ekitundu ekyo kyafunyeemu okutaatagana olw'embeera y'obudde nga kiteebereza okubeera nti kikyavuddeko akabenje ako akaviiriddeko omukulembeze wa Iran Ibrahim Raisi okuva mu bulamu bw'ensi eno ne minisita w'ensonga ez'ebweru w'eggwanga eryo wamu ne gavana wa Azerbaijan gye babadde bagenza okulambula okulaba nti buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Mukulu ono aweereza mu kapasite nnyingi nnyo nnyini ddala era ndowooza obukulembeze ayinza okubeera mu njogera ennyangu oyinza okutegeeza nti tabuwoomeddwa ebbanga liriringa eribadde ttono ddala ono lyabadde ku ntebe eno ey'obukulembeze jjukira nti entebe yagiyingirako mu mwaka gwali gwa 2021 kitegeeza nti woba obaze calculation yawe osobola okukwata simu yo calculator n'ebirala naye emyaka mitono okusobola okulaba nti osobola okuzuula ekituufu ku mbeera nga bwe ziri ku mukulu Ibrahim. Kitegeeza nti entebe y'obukulembeze w'eggwanga mu njogera ennyangu tagiwoomeddwa talina kyawoomeddwa buno obwaka butono ddala kuba bwoba otunulidde bannaffe bali mu ntebe n'omukulu ono emyaka gy'abadde amaze nga akulembera mwana wattu myaka mitono ddala. Okusinziira ku nteekateeka nga weziriwo mu ggwanga eryo omanyi nti oyo si yabeera omukulembeze ow'enkomeredde abeera second in command oba omuntu owokubiri mu nsonga z'okutwala obukulembeze bw'eggwanga eryo mu maaso. Kitegeeza nti yadde afudde naye si yabadde first in command, waliwo abadde first in command naye nga okusinziira ku biva mu Iran mu kiseera kino gikyalimiranga na biwoobe era nga womanyi bannaffe ab'enzikiriza ya Buyisiraamu kubajjukira nti omukulu ono abadde mu Shia abasiraamu mu nteekateeka eyo abashiya jjukira nti nabo ekimu ku kiwayi mu basiraamu nabo ndowooza mumanyi bagoberera amateeka g'Obuyisiraamu. So tulindiridde enteekateeka nga bwe zigenda okubeera ez'okwerekera munnaffe oyo era bye tutegeddeko ennyonyi bano mwe baagwiridde kimaze ne kitegerekeka nti ezuuliddwa mu bitundu ebyo gye yagudde era okusobola okulaba nti abakulu bakola kino ekitaagisa okuzuula oba okwongera okuzuula ebyaviiriddeko akabenje kano. Bikyali byambu nti embeera y'obudde yaviiriddeko obuzibu buno naye jjukira nti wabaddewo tension ey'amaanyi wakati w'eggwanga erya Israel ssaako n'eggwanga erya Iran. Remember nti Israel yasooka okusosonkereza eggwanga erya Iran era gye buvuddeko ndowooza emboozi ezo twazikola bamukulu Kayunga bakola stories ez'enjawulo bamukulu Kazibwe bazze batanya ku nsonga ezo. So tumanyi ekyaliwo waliwo okubeera nti buli omu yayagala okwolesa eryanyi wakati w'eggwanga erya Israel ssaako n'eggwanga erya Iran era kisaana kijjukirwe nti gye buvuddeko embeera teyali nnyangu. Israel yasooka okuteekayo akantu ate ne Iran negamba kati nange kansooke nkusindikira emizinga onoogiwulira. Jjukira nti emizinga egyo gyasindikibwa waliwo abantu abaakosebwa era kitegeeza nti wabaddewo tension wakati w'eggwanga erya Israel ssaako n'eggwanga erya Iran. Omukulu pulezidenti w'eggwanga eryo Ibrahim Raisi waviiridde mu bulamu bw'ensi eno. Kitegeeza nti kireetawo ebibuuzo bingi nnyo nnyini ddala ku kufa kwe yadde nga alipoota zikinoganya kati nti embeera oba okukyakkanana ku mbeera y'obudde
kwe kwaviiriddeko obuzibu buno. So abakulu bajja kubeera bagendera ddala mu maaso n'okunoonyereza, naye yadde biri bityo oyinza okugamba oba Isirairi yekinamu omukono mbu naye ate Isirairi tenaba kuvaayo kubaako n'ekyeyogera ku nsonga eyo. Ate n'ekitabo ekitukuvu ekya Bayibuli ndowooza nakyo mukimanyi bekyogera ku ggwanga erya Isirairi. Akulumba ndi mulumba, kubeera kola revenge ndi mukolera n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo, naye tetumanyi byonna bikyali bityo. Kitegeeza nti ebibuuzo bingi nnyo ebirina okwanukula ku nfa y'omukulembeze eggwanga wa Iran, omukulu Ibrahim Raisi, okufa kwe. Ge mawulire agakyasaasaanidde ensi yonna, okwetoolola ensi yonna, nga bingi nnyo bikyagendera ddala maaso n'okubeera nti bizuulibwa era n'okugibwa oba n'okuleetebwa mu maaso ga bannamawulire okubaako bye bongera okutuusa eri amawanga ago. Omukulu ono owaviiridde mu bulamu bw'ensi eno yasooka mu kuweerezaako mu ggwanga eryo mu mitendera egy'enjawulo, okuli okuweereza nga ssaabalamuzi, yaweerezaako nga ssaabalamuzi Chief Justice. Ate ng'oggyeko ebyo, omukulu ono nere okukakasa nti amateeka mu butuufu yagakuguka, yaweerezaako nga ssaabannamateeka w'eggwanga eryo oba ssaabawolereza wa gavumenti gwe tuyinza okuyita Anthony General w'eggwanga eryo, nga ekifo kino ekituukako mu mwaka gwali gwa 2014. Era woba otunuulidde ebibalo era n'enteekateeka oba ebiwandiiko ebiriwo biraga nti ekifo kino omukulu ono yakiweerezaako ebbanga lyali lya myaka 2 gyokka, ate nno n'abakana n'obuvunaanyizibwa obulala. Ono jjukira nti yadda mu bigere by'omukulembeze ggwanga eryo eyaliko mu kiseera ekyo omukulu Ali Ayatollah, era ebintu yinza okugamba nti entebe tagiwoomeddwa akaseera katono ddala. Wogeraganya n'abakulembeze bemumanyi obulungi engeri gye bawoomeddwamu entebe. Mukulu ono Ibrahim Raisi mu butuufu entebe tagiwoomeddwa. Ebikyagendera ddala maaso n'okunoonyerezebwa ku nsonga eyo, tujja kuba twongera okubibatuusaako mu mawulire gaffe ku mitendera egy'enjawulo, okusinziira ku ebyo binaabeera bifulumiziddwa. Nga tuvuddeko mu ggwanga erya Iran ne tukomako wano mu ggwanga Uganda, bingi nnyo ebyabaddewo bwe tutuuge